Bobi Wine azadde omwana Omumerika. Bobi Wine azadde omwana omulala mu ggwanga eri Amerika. Ge mawulire agatambula ku mikutu gyonna nti mukyala wa Bobi Wine owookubiri gw'alina mu ggwanga lya Amerika amaze okuba nga atuzaalira ekyana ekirala, kibebe ekirala. Era nga wano ba haters bambi bali bubi bafa baagala okututuusaako amawulire obwedda bakukuta bwe bagateekayo bwe bagajjayo bwe bagapostinga bwe bagasangula bwe bagateekayo bwe bagajjayo oba bambi mwagala tubakolere mutya. Tukimanyi nti kibaluma, tukimanyi akasajja kabaluma, tukimanyi ka Bobi kabaluma, tukimanyi Bobi abasuuza bubi ne tetulina kyabbakolera oba azaale. Fenno lyessanyu lyaffe ne bw'anaakeera ku makya n'azaala mu Natasha azirunga azi Bobi yamuzadde ffe munnange we have no waala. Kati nno bineeno ng'oggyeko ba social media walala bino nno bivudde wasenga acid eyakata obutambi bw'ekiseegu naye avuddeyo munaye atuwogana baddiyale Bobi Wine azadde omwana mu muwala omuyimbi lero omuwala oyo bamumusibako dda ate era ne waaba azadde. Is it bad? Is it bad for Bobi Wine to have a kid? Is it bad for Bobi Wine okwagala omukyala yenna? It's not bad. Bannange mutuggyeko enkwaba na Uganda. Yenze Sheila Adita ku mukutu gwange mba ntuuse nze wendi okubawa updates zonna nkuba kyeyo bya bufuzi, bya buwangwa, bya bufumbo, bya mirimu, byaki nze nja kubyogerako ddogo nja kulyogerako. Igwe neekuumirako ng'osubscribe nze okwate ku kadeke nnyini nga buli video yonna gyenteeka yeekutuukako bulungi ate nno balumye okomentinge balumye okoleki okomentinge gyoko mu komentinga gye tumanya endowooza yo ku butambi nga buno oyize woba oyize obuyizeemu ki kyolaba ki kye twogeddeko oyagala okutumirako byonna bikole nga weeyambisa comment section katugendeko mu bano bawalala ate era tumale tukomewo. But dearly, a very good morning. Mulimtia mugamba mutia chabula kuta kwamba wadachita wanenu eyayongeddeko erinnya omukadde w'ekkanisa tufunyeeko amawulire agali very fantastic mu ddoboozi eryo omwana oli eyali yeesiiga bulubandi mu muniyo yatera okukozesa akagambo nti fantastic. Tufunyeyo amawulire agali fantastic agagamba mbunno ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu azaddeyo omwana mu Amerika. Kirungi nnyo bwe kibeera kituufu, kirungi nnyo era nga ffe Abannayuganda tukisanyukidde nnyo ne tugamba mbunno congratulations Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu and also katusubire mbunno nakawere ebyenda bimutuuseko obulungi nnyo. Mwebale nnyo bannaffe okukwasa omulanga ogwa Kabaka ogwa Nadduli ogwa Katonda ngamba ogwa procreation mwebale kuguwuliriza n'ogukwasa amaanyi. Mwebale nnyo mwebalire ddala era nga tugamba mbuno ayisebo Kyagulanyi Ssentamu tusiima buki obwo bwennyini. Oyo nno gwe bayita Bad Bobi Wine. Abangu bamulaba ngenda bwe kuba kufubutuka misinde abangu babbo bakongojja omugagga n'omwavu guno muzikikka gubatuulemu yoyo Bobi Wine gwe twogerako nti ye buli kintu kyakola kituula mu Bannayuganda ne mubeera ku ekyo ne muwogana ne mubeera ku ekyo ne mwogerera ebitali bituufu ne mwogerera akasajja singa bannange Bobi yali akogga oba bannange singa tuliridda wa singa Bobi yali akogga singa tuliridda wa naye akasajja mukwogerera bannange ne kwongera bulungi bannange ne kwongera kukola tu face bannange ne kwongera ka height bannange ne kabeera n'olususu ne kalya bulungi ne bakalabirira bulungi Bobi n'abasaaliza n'atambula nga vimba bannange ne kavimba umusajja n'avimba n'ateekako smile n'ayogera ne tuwuliriza ne tutuula ne Premier League ne tugyerabira Arsenal egenda zaanya Manchester ne tutabiraba ne tudda ku mukulembeze. Nze mbuulirayo omuntu ki ayita mu mbeera embi nga toyagala kumanya ogenda kukivaamu otya unless ng'oliko ekijaamu downstairs and upstairs obeera otyawo nga gwe toyagala kufa ku bintu biruma ggwanga nga naye bikulumiramu nga nnyoko mwali n'ekitawo ne bajjajjabo ne baganda bo n'abaana bo. Kino nkirabira ku Uganda yokka Bannayuganda bo
kyokka. That's why abantu abamu eyo mu mawanga amalala babeereyo ne batusekerera Abannakenya, they keep on laughing at us every day. Ffe Abannayuganda mwatusobera, ffe Abannayuganda mwatusobera, mugamba ekizibu kyammwe Museveni n'ekizibu kyammwe si Museveni, ekizibu kyammwe it's you Ugandans your own, yemmwe ekizibu. Nigeria luli baatugamba nti the only problem affecting Uganda is Ugandans, not Museveni, not Yoweri Kaguta Museveni, and they are true. Kati otugamba otya ku bizibu byonna ebiruma a national country oyina tugamba nti Bobi Wine azadde omwana. Is the kid a problem? Of course it's not. Kati gwovaayo otya n'okikolako news olw'okuba Bobi Wine azadde omwana okikozeemu amawulire ne weerabira enguudo embi. Oli mu kutugamba Bobi Wine azadde omwana weerabidde emirimu abaana basomye. There are no jobs, tutambudde n'ebipapula tusudde buli wamu tebatulaba. No one even dares to call you kugamba nti munange come and work with me. Ng'okukwata emitwalo 5 e Kampala right now, it's tug of war. Ate na n'owoogikwata tekisobola kukumala kuva ku breakfast paka lunch oba dinner oba supper, no. Emitwalo 5 kafuuka ka 1000 mu ggwanga erya Uganda, where everything is expensive ate everything tusasula omusolo. Twogera ku Uganda nga buli kimu kya bbeeyi naye nga kizibu okwetuusaako. Kiki ekintu kye twogerako? Mulimu Bobi Wine azadde omwana, mumutambuze eno n'eri, mwogera bino ne bino, mwogera biri ne biri. Twavudde ku kigo recently. Omwana w'omukulembeze yavayo n'agamba nti ye asaba March kulwanamu na Bobi Wine amukuba amwasa ebinnya amutte. Eggwanga lyonna ne libeera ku ekyo, Muhoozi agenda kulwana ne Bobi, Muhoozi agenda kulwana na Bobi, for the things that are affecting Uganda. Gwolaba ekigwomu ekiri. Gwolaba ekigwomu ekiri. And I saw a lot of Ugandans nga mwena ebinyo, baleke balwane, katulaba asinga, ngenda kukibeerako, ngenda kukiraba. Me as Sheila Adit, I have no time to watch that. Tebinyongerako. Bwe nalaba Bobi Wine ng'alwana ne Muhoozi nenzikuta, imba nzikusa emmere, enjala eba tegenda kunnuma, obwavu obuba buweddewo, sigenda kuddamu sasula rent. Kiki? No, nina ebintu ebirala ebyokufokasingako, nvudde ntya mu bwavu. If this government is not ready to help me, how am I going to help myself okuva mu bwavu? Nkole ki? Kubanga kyoyiiyanga gwe omuntu ekigenda okujja mu bwavu ate kyo kye batandika okuluma aluma mu bo ne bajjamu ebyo ebibakusa gwe n'osigala ng'okyali bubi. So Ugandans, if we sit down and start mattering things that do matter us, and we start putting ourselves in those things that are itching us, tugenda kufuna obuweerero. Naye if we still have pain ku bantu that already made it, ate for us tusigala nga we are in pain. Lwaki? Nti obulumi bwaffe tulumirirwa ate abo abali obulungi, ffe ne tuteerumirirwa. Weerumirirwa okusooka nga tonnalumirirwa oyo ali bulungi. Oyo ali obulungi naye alina byayitamu, naye ebintu byayitamu they are not compared to you. Kyova olaba embagamba, some things let them go. You don't even have to put an opinion because your opinion at that time might not matter. Ng'olina kubitunulira n'obirekaawo n'ogamba let me let this slide. At the end of the day, this is it and this is it. Yenze Sheila Adit, twesange mu comment section.